Uganda ekakasiza nga bweri neetegefu okukyaza empaka z'ensi yonna ez'omwetoololo gw'okubiri ezimanyiddwa nga ICC Cricket World Cup Challenge League B ez'okugibwako akawo ogenda kusoza omwezi 14 okutuusa agenda kusoza omwezi 28 omwezi ogujja. Minisita w'ebyemizannyo Dennis Hamson Oboa yatongozza empaka zino era nga aba Uganda Cricket Association bamubuulidde ebyetaagisa omuli obukuumi, endabirira y'ebisaawo okuli ekya Kyambogo n'ekya Lugogo Cricket Oval nga bw'atyo yeeyamye okubikolako. I received this trophy on behalf of Government of Uganda and the sports subsector in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. I am therefore directing them as their overseer to ensure that the respective grounds to facilitate the ICC Cricket World Cup Challenge B are availed to Uganda Cricket Association as requested. Akulira emirimu Uganda Cricket Association Martin Ondeko n'akulira olukiiko olutegesi lw'empaka zino Paul Kaheru bagamba enteekateeka zitambula bukwakku. Buli omu ajja wano akimanyi kino alina okuvaawo ng'afunye position ennungi kubanga tulinayo third leg egenda okubeera mu Jaze mu August. So tu expectinga cricket omulungi kuva team zonna naye ate tu expectinga okubeera n'abawagizi bangi. So bibaddeko shows, bibaddeko parties, abantu ne boonona playing surface, outfield y'ebisaawe. Naye kati NCS ne Ministry of Education batukakasizza nti tebakyagenda kubeerayo mikolo gyonna ku bisaawe ebyo ebibiri bye tugenda okukozesa Kyambogo ne Lugogo. Empaka za ICC Cricket World Cup Challenge League B ezasooka zali mu ggwanga erya Oman mu 2019 nga Uganda yawangula emizannyo 5 gyonna era yeekulembedde ekimeeza. Uganda yakukyaza amawanga okuli Hong Kong, Jaze, Bermuda, Italy n'eggwanga erya Kenya.